first nja kwebaza abasambi ba Vipers okulaba nga tutuuse ku final ya Uganda Cup and ebadde long journey twakava kuwangula the league nendowooza kati bali focused to trainings ennaku nga 3 kuva ku the final game ya Saturday nendowooza final tujja gitwalanga final tuzanya team enene ya KCCA tebafunye season ennungi naye tusuubira mbu bajateekako a good fight on a Saturday. Nevertheless abasambi betu tulina bali experienced babaddewo for a long time bamanyi what is at stake ku final tusuubira they will give their all ku bawagizi be balina ne entire administration. Tuli wano nga tuzze kubannyonnyola ku ngeri gye twetegeseemu omupiira gwaffe gwa Saturday. Twetegese bulungi atumanyi obuzito bwa opponent gwe tugenda okuzannya. Kambi yaffe abadde abalwadde nabo bakomyewo, so tugenda kusinziira ku nnaku zino ng'essatu ezibulayo 2 ez'omuzinzi okulaba baani be tugenda okuselectinga bagende batukiikirire ku muzannyo gwaffe gwa Saturday okulaba nga tuguzannya tusobole okufuna obuwanguzi.